Mutambudde bulungi kuba mwentereredde mwemponedde ebyaliwo byaliwo nkyali wano kama ansaasidde Otereredde kuki? byonna nfikisinza obulamu bwange. I am good now. Mwenfunidde bandi eyakabi first grade. Ensonga zange ne tagrona siza kamera kati byakyukamu. Yeah, siza kamera. Mukikola mukyakati? Nga bwe ngambye nti ensonga zange ne tagrona kati sializa kamera. Waliwo time y'okubeera omuto, ey'okubeera omusiru, ne time y'okuzibuka obwongo kati. Bafanyi bano bassurance kati I'm okay. I've healed, I'm good. Yeah. Bwafuna n'omwami omulala bwe tubiwulira mu nkubo. Simumanyi. Bagambye abantu. Anti omulala gwe nafuna simumanyi. Olugambo writing nanti obadde mu rehab. Mukama mulungi navaayo. Ate nalina abazadde abalungi abasobola okunjirawo mu bino bantwalayo. Mukyala Susan Makuba Bujingo ne Pastor Bujingo. Mukama bagaziyiza ensawo, abaagala ennyo, abateekeko buli mukisa gwonna. Mama Makula Bujingo, w'oligwa wendigwa. Nenze mbagambye juzi nti nalyo mwena mwali temumanyi. Mama wange tealina gwe yagamba. Yes, nagendayo byange nenkomawo. Nayiringa ndyoke anze ne Blaka tuli sister wange. Baba wange. Newe musobyera tuddamu nekyogera mpola. Bwe si byakulemerako. Nti ate mama awonya taata kino kirya. Badde bantawanyizaamu. Naye bwe naba nga nze nabadde omusobi anja kubeetondera. Bwe baba nga be babi, be balina ensobi. Wadde bakulu bange bajja kuneetondera.